Pastor yafanga essabo yali samu obukadde 15. Omuntu asobola okutta n'akuwa n'aba n'akuwa empeke na buli kimu nga abala kimu ku yapanga essabo lya mitwe 15 ne balipeka mu kamera buli kimu obukadde 15. N'afuna abantu mu biseera bya kampeyini obijjukira 2016 naga mugende mu ngambire kayima nga muyitira mu music nti Mbabazi ayagala oluyimba lwe amanyi Mbabazi yali yesingiye azze luliko diiru sente nyingi kakati bana abamuleetera diiru era be bamubalira era abayimbi abagenda yimbira Mbabazi bangi naye ffe tubeeko we tugenda tugende mu stabo tufune omukisa mukazi wali agende eyo ne muganda we bali baba naabye eddagala biki byonna tamanyi naye nga kamera kweziri we bamuleetera akatambi nti tukayina oli n'atandika olanga pulogulaamu nabakutte nga bagira bati babadde bandoga banjeko amaanyi pulogulaamu bagira era ndowooza gye yamukwatiramu etaalindu nga bw'omanyi ebyabaagalamu kati nani akwatira mwana Pastor kati nanyiga ng'omusajja wanyiga ng'omusajja ngeri omuwala bamuzaala wa Kanyakasolo mali kalima nebbeja babazaala wansaala era bwe yanobanga yaddanga wa kati ate ye nanyiga nnyo okusinga bwe yasobezza ono agenda okwagala okumuzza nkusonyiye ng'ate oli yayabizza dda yagenze dda ne mawulire tubadde tufeera tuli babbize sifuukangako mpajja akola kino kino n'oli nanyiiga mu kunyiiga ojjukira pulogulaamu y'akalondozi kwe yamwanika kakati nga tebasobola kuddamu kukwatagana byonna ebintu ebyali bya ddala bamusaba kamera pakere